Ntandikwa kuva mu Sharitas. Bino ebintu byaffe lwaki seesudia nange. Kampite Halima eyakoze ku baaba we eyamutaddemu ssente. Jangu ofune capital. Capital wo ekisanirizo ne bweeba kalota kisanirizo bw'ozuuku kanoonya ekisanirizo. Sharita gambe genda okole ssente. Sharita Halima asiimye. Hajati nakuterya Hajati abadde student waffe mulungi wa boarding yitira wali abu akuba akafaananya akateke ku status tigwoso ku status yani yange mutekeyo ono mizi mulungi ana bamutabukirana ja kubasiri Hajati Amina naye wuuna ali wano Sharita basiimye yimirira wali ne muganda oba bakube badde bakalinyo webaliri ddala mu ekyamuleeta genda kuddayo kati investi Hajati amusomedde edduwa amwadde entandikwa abisanirizo luyimba tolukyusa bajje baleke tolukyusa omulabye Roni one time say awo DJ looping awo daiwo DJ jayo sokolika amazina gamwe nga malala ku g'oluyimba. Abazadde sanyuse nnyo okubalaba. Amanya gange bambita Bira Edith. Nsomesa akaswayiri ne crochet ne styles obwakadde obupya. Abazadde baffe tusanyuse okubalaba. Amanya Nabukela Catherine nkola ku Sharita Bridal World. Banange abazadde mbalamusiza mwebale kujja. Amanya gange bambita Mbambu Scovia somesa penso ne notless. Abazadde mwenna mbalamusiza. Amanya gange bampita Musiige Grace nyambako Madamu Shanita nga manager. Tusanyuse okubalaba abazadde baffe. Amanya gange bampita Nambiru Lilian Sese era nga ndi musomesa Sharita Bridal World, Sharita School of Beauty. Abazadde baffe tusanyuse nnyo okubalaba. Erinnya lyange nze Simwogerere Ronald nga nsomesa styling ne dreadlocks. Abazadde baffe tusanyuse okubalaba. Amanya gange nze Nakirya Barbara nga nsomesa makeup. Ndi wano singa omufumbi naye ndiwo nnyo nga eyasoma koosi zino ezijeregebwa ate nembeerawo nga omutandisi w'essomero essomero erifaanaganako bwe liti erya koosi zino ntukozesezza ekigambo ezijeregebwa kubanga twali tulowooza nti gino emirimu gya mwana abeera alemereddwa, gya mwana eyagudde ebibuuzo, gya mwana atandise okwewaggula oyo ne bamusindika mu koosi bwe ziti. Nebaza nnyo abayizi okukkiriza ne mu joining essomero lyaffe erya Sharita School of Beauty era nga kyemusomye nga bwe tukirabyeko wano tusuubira nti no kisobola okukyusa obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe. Twebaza Mukama abasobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno. Mu ngeri y'emu nebaza abazadde abaatuwa abaana ku ssomero lino ne mwesiga Sharita n'abeera nga asomesa abaana bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ebigambo bya kwebaza nsaba okwebaza abasomesa abakoze omulimu omulungi ku Sharita School of Beauty. Ebigambo byange tebijja kusukkawo nnyo wabula nga kyembasibirira nti emirimu gino egyali ginyomebwa giringa emirimu 6
kuliko okufumba, kuliko ebyokwewunda bwe biti, okutunga, okubajja, emirimu egigwa mu kkowa egyo. Essaawa zino emirimu egyo abagisomye be basobola okuteeka emmere ku mmeeza. Emirimu gye twali tulowooza nti nno gye gy'abasomye egy'amataayi tebasobola kwegulira mataayi, naye ffe tusobola okgeegulira abatasomye emirimu gy'amataayi. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza abaana ate mubatwongere ku Sharita School of Beauty, twongere okubeera nga tubabangula. Nze Chef Michael Mutale ng'oggyeko okufumba nzirukanya essomero erya Chef Michael School of Cookery. Nze ndi mu byakufumba byokka, cakes, baristas, mixologists bwe batyo, era nga tulina Jjanankumbi ne Milk Campus yaffe eri Katende. Kyensembyayo katono nnyo Sharita, nkwebaza okuva lwe nakusinkana, okuba nga oli mukyala omulungi, awabula, asomesa, azimba. Onyambye mu media ate n'onyamba mu bya bizinesi, era okumpabula n'okumbuulira buli wembeera nkufunye. Honorable Shamim Malende, tusanyusa okulabako munnange. Webale kwagala Sharita, webale kwagala mazzi mawanvu. Oyo mwana bulijjo ayita mazzi mawanvu nga nze ngamba alimba. Kati ngalabye olirana honorable n'otabeera mazzi mawanvu. Honorable kankwanjulire munnange, yenze namuteberemi. Sharita muto wange, naye ate mama wa Sharita yazze. Hajati Hawa Naiga ali wano kakubire kajambo. Asanyusa okulaba akwagala nno bita buli gyakulaba ku TV. Nagamba oyo ye honorable waffe, omwana nga muto. Honorable, okimanyi oli mulungi okusinga bw'obeera ku TV.
Musibye mukyano basebo, musibye mukyano banyabo. Mwebale kujja ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ogusobodde okusitula ne Honorable waffe ow'e Kampala, Honorable Shamim Malende. Bannange ffe baani aba Sharita School of Beauty. Twewe ku bugalo bannange tuweyongere. Honorable tusanyuse nnyo okulaba nnyabo. Webale kujja, webale kuhonoringa invitation yaffe. Ate webale kubeera ng'olabika bulungi. Nga ka lipstick ka red tekavaako. Essomero lino Honorable erya Sharita School of Beauty lyatandikanga saloon nga bagiyita Sharita's Hair Clinic. Saloon eyo nagitandika mu 2014. Nkuze ndowooza. Nagitandika 2014 nga nsinzira ku programu yange gyempereza ku TV ey'abagole, nga bwe ntuukayo abagole batera okungamba wakoseza ka makeup ki ng'onyiridde kati muli munda mu mutima nempuliramu bubi nengamba oba omugole agamba nti nyumya okumusinga ate nga si kyenjagala, nga kyenjagala omugole yaba asinga okunyuma kubanga lunaku lwe si kyekyo. So nensalawo nengamba nti kantandike saloon abagole abanaabeeranga baagadde bajje tubakoleko nabo basobole okufaananako nga nze. Era omulimu guno tugukoze okumanya nga tugukoze ne guvaamu n'essomero erisomesa abaana okukola ku bagole. Abaana baffe bano oli bwatuuka ekiseera nga agamba nti nze njagala kutandika bizinesi, tubawa amagezi ag'enjawulo ne basobola okwetandikirawo emirimu ne bava mu kukola ebintu eby'ekiyaaye. Omukazi yenna kasita aba ng'akola tasobola kubeera mu mize mibi. N'olwekyo baanamu kino kye musomye kigenda kubayambira ddala. Omulimu gw'enviiri gwe mulimu oguyamba abantu okufunirawo sente ez'amangu. Ebiseera ebisinga balala bagamba nti olina kukola kino okufuna sente ez'amangu, naye omulimu gw'enviiri nkukakasa gwe gukyasinze okuleeta sente ez'amangu. Anti oluyiga enkeera otandika kukola ku muntu. Capital kasanirizo abamu batandika nokola nga tukyabasomesa. Madam olwere enkya sigenda kusoma ninayo omugole si bwe kiri si bwe mukola. Olugira ne bajja bane nakoze kasente mbaguliddeyo ne kasoda, batukulira kasoda abo nga bafunye akasente n'olaba nti nno basanyuse. Mu kaseera kano ngenda kuba Honorable atabeereko obugambo bwatugamba, oluvannyuma tena abayizi baffe tusobole okubakwasa ekyabaleese. Tandike na kweyanjula. Bakama bange amanya gange nze Shamim Malende era nze mbaka omukyalo wa Kampala District. Era ensonga eziri wano kati nfunidde ddala kati ate kyenzijja wano olwaleero ku Sharita School of Beauty kigendera ddala butereevu mu Parliament nti abange tulina ba actors nga ba Sharita Namusoke abagezaako okuyamba omwana omuwala omukyala omuntu oyo asigalidde mu mbeera yonna babeere nga bayambako okuba nti emirimu gikola ki gifunika. Kubanga Sharita kino kyokola buli mwana atudde wano graduate oba omukyala ono potential job creator nti bagenda kuteekawo emirimu. Omwana atandika okwekolera ye yennyini hands on, teyeetaaga na kusooka kunoonya mulimu. Kyokka ate mpuliddemu n'akalala ti ate n'emirimu mubafunira. Kwegamba okusomera ku Sharita School of Beauty kintu kya muwendo kubanga osoma n'ofuna skills ng'osobola okwetandikira omulimu kyokka ate ne bakonnekitinga n'okukonnekitinga ate wowe oyagala n'okolera mu ki ewantu ewalala wonna. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale kubanga oyongerako ku ggwanga lyo, webale kulumirirwa abaana bawala n'abakyala, webale kuteekawo essomero lya Sharita School of Beauty. Tukusuubiza nti naffe tujja kusigala nga tukolaganira wamu nammwe okulaba nga ensonga zino zeeyongerayo n'okugaziwa. Na buli kyonna ekyetaagisizza tujja kufubanga okulaba nga tuli in touch ne ofiisi yammwe kubanga ensonga z'abaana abawala n'abakyala zitukwatirako ddala. Era kkiriza Sharita n'abakulu bonna nti naffe wetubanga tukuyise munnange naawe okkirize mazzi mawanvu. Ffe twakkiriza dde oli mazzi mawanvu ojja okole ki naffe otubeererewo mu mbeera yonna ku nsonga zonna ezikwata ku bakyala. Ffe mu Busiraamu tugamba nti bw'ogabisa ddyo kono talina kukola ki kumanya. N'olwekyo Sharita mukwano njagala nkukwasa kabaasa kano nga kali mu ttu. Mukama akuyambe
okwasaganyeko kyo era sigenda kalaga. Amina. Alhamdulillah. Mukama akwatireko abakwatireko aba Sharita School of Beauty wendi office yange tubeera tujja kuba twongera okwasaganya. Mwebale nnyo mwebalire ddala mama tukweyanzizza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Like